mujebaleko je mtusake ngalo mu bitundu by'eggwanga Uganda ne bwerwalo lwaki mbalamusa ndi ne Bukenya media weeks 2 talabikira mawulire okujjako interview ya soso kola ejikoze ne Cavtoni lujja ensonga mujimanyi mujukire mba ya Bukenya we yanjoga yangamba nti weewalanga nnyo buli kirwadde kijja mu ggwanga okubanga kisookera ku ggwe etwogerera bulira abantu ekirwadde ekikuluma si bwe nti nayogera nagamba nti weewalanga nnyo tandise okwemenya weewalanga nnyo obulwadde ne bujjanga bupya mu nsi ne weeteekayo oti bukutomere kubanga buba tebone bakuzuulibwa bulwadde butta butya eddagala liritya nga bolabo ba covid nigana amaaso gaatulumalumadde oli mulwadde w'amaaso ngogaze gali mu sayansi gani make mabegaawo ne malina ku 2 tegawula nigana agazze aliwo omusajja gwe gaalumyawo gwe wawonera munaku 2 wawona emabegeri emabega ne kati gawezeza weekirero gawezeza gayina agawendula gagira mu sayansi omulala mujjukira namala ennaku nnyanga sikola ngamba gambye ndi mulwadde Bukenya bwe nadda yaŋŋamba neewalanga nnyo obulwadde obujja obupya okutandika okujooga buli muntu naye ngamba covid namuwona teyankwatako ate ye ne bamugema ebirwadde bimubonyaabonya era bukyabangema bebirwadde ebintomere essaawa zino nga ki immune system yange yakendeera teweekwasa era essaawa yonna enanfa ofadde essenyiga asobola okujja kati nanuma nanzita weseefaako nnyo biseera ekigambo kibayita okugemebwa kyakosa nnyo obulamu bwange up to now okyakyejjusa nkyakejjusa omutima gumanyi okunnuma omutwe gumanyi okumpuuma nkyakejjusa era nze siriddamu kugemesa mwana wange yenna siriddamu kugemebwa kintu kyonna nekiba kizze kite mu Uganda oba mu nsi yonna olikkiriza n'ofa mbikkiriza neneewala nenkola isolation eri super nenga sigenze kuŋŋema nze nali musajja mulamu omugumu eyekolera ebyange mala emyaka 5 nga sirwadde okuva we baŋŋema mark that coward nze nali musajja okuva we baŋŋema nono dame essaawa zino omutima gunnuma niwe ngenda okunkebera bagamba tebalina kibalaba mutima gwe guba gukuluma ekifuba ne kikuluma ne bakebera n'ogenda mu x-ray tebalina kibalaba omutwe gulinamu kye bayitanga migraine ne gukuuma n'ebyo byonna byajja maze gemebwa wayita mu bingi sina abalala bye batayitamu abalala bagemerawa Dubai dagala lye Dubai lyali strong kulyawana abawano tebafuna gambe twali abantu 7 mu kampu nze nafuna obuzibu nzekka naone muna abazeeyi ab'emyaka 6 tokiraba nzomu obwedda neebuuza lubaale weewammwe akutambulirako kati ayogedde ensonga lubaale akutambulirako nawe yabadde akulumya amaaso nze teyabadde lubaale tule bulungi nebwenga just yabadde embeera y'abantu betu associatinga nabo ekireeta okusiiba naye mu mmotoka nga mutambula nga yetegamuluma njogera ku Joero anti kaakati gwo mwasaamirivu nti okwata buli kimu kale video soko jiweka like etuuke kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza subscribinga ku mukutu osobola okufuna latest updates latest information buli kanyomero k'eggwanga Uganda tutuukayo mu mbeera y'okusigayoko mu ngeri y'okusigayo abatubuulira balipoota ebifa si kusiga bukyayi era ebigambo bitera okwogera wano bispreadinga love si bukyayi mpozi Bukenya ebibadde wootabadde bingi mu bbanga lyotabeereddeewo twafuna abeekuba empeta twafuna abeekyawa twafuna abeebibaluwa oli okukyawa munne n'asookamu obukoko bw'ebbaluwa n'abasitanti abaali baagala tuboogereko baani abo bano abanyankole abakola ku TV Mugume Mugu bamuyitaani Kanali yes bali bakoze sitanti balaba abantu baboogerako ki neera bagiwuliddemu nti bizito mukko yali just stunt yaabwe yali stunt but planking kulaba stunt tetambula bulungi nnyo ne bakomyawo akafaananyi ku lunaku lw'abakyala sime b'abamaama ye ntambi akyalemeddeko agamba nti omwami alina akawunti y'omukyala
yeyewandiikira yeyeddamu ekituufu kyekyo. Era waliwo n'omulala gwe mmanyi wano ali mawulire wano musiraamu yalaninga akawunti ya mukyala we. Kati abantu balowooza nti omukyala yawaana ennyo omusajja kumba omusajja yeyewaana. Sijja kumwogera kubanga kyali wange naye nga kyo kyekyo ekituufu kyekiriwo. Abantu bangi nnyo nga adimi mu akawunti y'omulala natandika okwewaana bitya. Olowooza nnyini peegi yakikola. Bagamba bannange laavu gye baliko bano si ya bulijjo. Kumba ono yeyewaana. Owaye tutandikire ku nsonga ya Shiraga Shumba eno njagala osooka ompisizeemuko. Shiraga Shumba okukyawa Rickman yeetaaga kusooka kola kiwandiiko. Ebintu byakyuka. Lwaki wali badde? Anti mbadde mujja kwebuuza ani yasoose okukyawa. Ani yakyaye munne. Naye kati Shiraye okulaga nti ye yakyaye alina ebirala byagala okuddamu. Ninamukuba omugogo gw'ebbaluwa ku social media. Immediate effect. Kuliko ne lawyer we yasayininze ne nasayininga nti sebo kuva n'olwaleero ndi single. And contented. Not searching. And not contented awo yatulimbiddemu. Okusinziira ku myaka Shira gye yabitandikirako ebintu ebyo. Toyinza kungamba essaawa zino nti nagenda gamba kawo mulemu. Ayina waalaga. Just ebyo bijja ng'omuntu tebafunye obutakkaanya ng'omukazi afunyeyo omusajja omulala naye nga talina ngeri gy'agamba ono nti nno ŋŋenza olw'ensonga ebbisi. Ayina kugattawo mirimu. Wabula n'amugamba nti kati emirimu gigenda kuba bize ngenda kuba ndowooza kati ku byakwekulanya kariya yange ebyabasajja mpulira mbikooyeemu tugira tuwummulamu. Ye Rickman yali akyayagala nnyo era yasinga okwagala. Era omusanga kati oyinza n'omugobogobi n'olowooza nti nno yagudde eddalo. Ebyaddala. Abadde ayagala nnyo kubanga yabadde akifunamu. Ennyimba zo zikimanyi nti ennyimba ze zikattiramuko. Aleetayo lumu n'owayitawo emyaka 3. Naye buli lwaleeta lukuba. Si buli lwaleeta. Rickman ennyimba ze zisinga zikuba. Nnyo ziyita gye zikuba. essaawa zino alina swiriririri. Kolabo. Wakunda banga amenye omubiri. Busuuzi maloboozi luyina nnyinirwo. Kapeke. Kuchakala, kudigida kukeesa budde. Omwogera lwa butono muli batono mwene olabanga muganda o. Ebbango twali wanika. Rickman alina hiti. Okimanyi yakuba bbango. Nono omuwala teyandi mwagadde. Ne Shira naye atega. Yetega nnyo abeera ku hiti. Gwalina okwagenda naye. Osobola okutuyisizaamu lisiti ya Shira nga bwebadde. Lisiti nnene nnyo olwokuba abamu temubamanyi naye bye tumanyiko abamu yono Gulunedi omukombi. Ate mukombi atya? Gulunedi nga yakutteko wansi awo. Ekyekibawo. Gwolaaja n'aleete bino ebyagundi ebya 10 naye nga ye akyataddeyo lulimi ng'ogabana ng'aleeta ddi ebya 10 naye nga akyataddeyo lulimi. Era kiteeberezebwa okuba nga Gulunedi we yakubirawo n'eccupa eminwa. Ricky. Yamukuba eccupa emimwa n'agyasa. Nga Gulunedi ategedde nti nno bano tebaawukana. Ekiyinza okuba nga kyekireetera oli okuba nga bakyali bonna mulaavu. Ono akozesa omumwa gwe ng'oli we yakolanga. Nti Ricky aliba avuganya amenye rikodi ey'okukomba. Okukomba ki? N'agamba kansooke nkwasa emimwa emyezi ng'ena nga Ricky takomba. Liza tezavuddemu ozirabye. Okuva Sagayo yaliwo eya Gulunedi ne Rickman nga balwana n'amukuba ecupa mwanajasa raw materials ezimu ku gadgets ezikozesebwa mu love ne bazikuba ne zaatika. Ate ng'oli services zasinga okwagala zeezo ye wano n'otateekayo bino bya 10 ye n'akwata mutwe n'agubatikayo. Disclaimer egenda wacheya. Ndiki. Ebigambo ebyogerwa mu program eno biwumbawumbibwa era ne bikuŋŋaanyirizibwa. Era ensonga lwaki si byogedde direct ngambye ebya 10. Ndi musajja mutegeevu. Tufunye Gulunedi agwa mwani awo omulala betwamanyako God's plan. God's plan yavaawa ye. God's plan yatomeza nnyo omuwala ono nga ajidde mu kifaananyi ky'abafunyi. Kyabalinamu. Kyabalina ku ssente. Shira n'agamba. This is the man.
buli kimu kati ekyange ekizibu nakyo nakiwedde yero omusajja ow'ebirooto tatange guyanjagalizanga kumbali ku kitaala ng'oluzungu lwayogera lwale isimanyi n'obutuuzeera nanisi amaze ebbanga lyonna ali Bungereza Uganda tajjaayo kyova olaba n'oluzungu lwe lwabali si lwaku n'agamba nti katagende ne ku musawo haloge yeebaze oba ogenda kwebaza nti kyewankole nfunye musajja ow'ebirooto wa future kumbali ku kitaala ekiwedde emirimu Godspante yali musajja weeyo weri naye yali amusuubiramu ng'omukazi sibi yali ali yajja nakakodyo ka sente azoogera nnyo naye nga tazisaasaanya awo taata si weyaweera muwala we gundi benzi ng'ate taata yagulira muwala emmotoka omulenzi neyeeyagala ebiseera ebisinga shira abasajja bazaayagala bonna yabasinga erinnya ne ssente n'okumanyikibwa n'okubafuula kiki bali God's plan tumutegeerera ku Shira yali wali omumanyi Shira yagwa mu kisajja mu bbaala nga kyogera oluzungu olw'ebitege n'alowooza nti oyo omutuufu ne bamugamba oyo Mungereza nga plan weti we yagambanga abantu nti muyitale ne gugwerayo n'ayingira n'atomera jjukira omuntu nenena omugezi ng'alina mu kasente asobola okubamba omukazi nenena gw'ayagala azilonga aza akasente weekali kubambamu awo naye ng'oli akubamba taggulira nnyumba agamba alina sente taggulira mmotoka oli mu yaataatawo nga Shira ng'omugezi yamanya nti wano nnyina okugwambala n'akita n'agwambala ate n'ava mu bbi n'agwa mu nkali kubanga ne gwe yaddako okwagala awo bwava ku God's plan adda ku alingira Ricky naye Ricky babadde batambudde tetugenze mu mwaka plus anti Ricky mugonvu buli kimu abadde akikola omwaka gugudde just wali bamukubira emimwa awo ensonga wezasikattiriramu naye nga Ricky mugonvu ye maama tugende sigenda togenda nazinga omukira bu video mu kanaabiro bu video zinga kimu abadde ayagala omukolera abadde amukolera oba mu kinaabiro oba mu ffumbiro oba kumusiiga bizigo mu mugongo Ricky maani abadde musajja mugonvu nnyo naye obwavu sente ze zile n'okulemererwa okuba hiiti eziddiringana ez'amaanyi kubanga ono walemererwa wagambira nti nno kati avudde ku gw'omunju natandika okuwaana ow'emashindi bamuyitaani ono Gaza fiki Gaza mutandike n'omufunira abakolabo ng'ate n'owuwo omunju muyimbi kitegeeza kwagaliza ate n'olema okwagaliza ow'omunju nyumba oyinza okubanga si tamiitinga standards z'abali ate lwaki oba omwagalako ki ayinza okuba yayagala ye nga muntu because ne Shira naye muntu bonna bayaayi ennyimba ya fiki Gaza yemu ne ya Ricky bonna bali mu dansolo y'abayaayi singa agambye nti agenda wa lutalo ogamba nti nayagadde bano abakakkamu bakuli Sevenies oba bano abakadongokamu walukagga bamwe banduga kati nedda otugambye Grenade yamwagalako ki mubiri si mubiri Grenade you really love yamwagala love ya love nti Grenade wakukwatako bucha guggwa agataliko nfufu agatandika nga gagatandika kumaliriza mulimu bya mizannyo ebyokumusanvu oyita mukuwumula mu bulango bonna oyitako muli mu ggaali obulango katukomewo ne bakomawo ne bakola program yokubiri ne bagenda mu bulango ne bakola program yokusatu ng'ekyata okuwulira bagamba tugenze mu bya mizannyo ebyo12 ku makya oba eby'ettaano eba ssaawa nnamba kitegeeza ssaawa nnamba kubanga amawulire agetaliko nfufu ga ssaawa 4 ebyemizannyo bijja ssaawa 4 dakiika 5 n'eddakiika nga 10 akuliko ogenda okuvaawo nga tokyasobola na kunaaba wansi wekubimazooti wokubalagala ninga gogamba oli mulaavu okyanyumirwa so Ricky yamwagala love I mean Grenade then n'agenda ku God's plan sente n'akizuula nti tazirina n'addayo mu balaavu n'adda ku Ricky love Ricky naye yanona love Ricky naye wa love ate Ricky sente azirina Ricky erinnya lino lyonna lifunidde ku Shira
Yero genda kulaba Shira gwagenda kuddamu okwogera ko nti wuno ate waali. Waliwo akafaananyi ke nalabye ne Rastam. Nalabye kabulabi kafaananyi saako nfaminze. Ate taata we bambi si musanyufu. Ne taata teyali musanyufu ku koni. Ku bonna. Ku Gold Spring ku yali alowoleza ati nafunyemu ku magezi. Agenda kulaba ate yamugulira emmotoka. Ali taata yagulira muwala we emmotoka. N'amanya nti kino so kitaala. Gashumba mugezi. Kwecho ino okumanya. Azula mangu nti wantu waliwo future. Tuveewo. Tuvola basimu sanyufu Eva bucha atandika kubeera na muwala woyo. Byali amusuubira musibi yakola. Yamuteeka mu masomero ag'ebbeeyi agalibwa bana abajjidde mu nnyonyi nga yagala bondinge n'abantu abavunaanyizibwa aberi muwala waabwe vunaanyizibwa. Omuwala ye nga ate si byayagala. Nate kirungi kino essaawa zino tekituyambyemu naye kimuyambyemu nti omwana kyayagala omuleka n'akigendamu. N'asooka atomera bibye. N'atomera bibye oluvannyuma wakivaamu ng'akyali mulamu tafunyemu bulwadde akizuula nti taata kyeyali anjagaliza kyali kirungi ku kyange kinali ne masagiramu. Kubanga basajja bozozungiramu bagenda mu mabaala bakwebakako ssaawa nnamba babunyama babakola ennyama omusajja ajja ku stage nga tali mu ssaati ate nga ye yakuteekamu ng'alina kyayagala obeere. Nakujja mu masomero ag'emitwalo 5 nakuteeka mu ziri miliyoni emmeka 2 obondingi n'abali ate bali abaana Shira bonna yabalekayo ofune ba obi ne ba ogi abalungi abatuufu abalina future abaana b'abana ogundi nkulayira bonna yabalekayo ate n'anoonya bano abaggeto kati nabo abalooza kati nakati akyatambulira mu baggeto but it's time I think it's time for her okulaba waali ye nga waali just oli baagade kwekutula kwoli bageze okulaba bamukoze ebintu bingi nnyo naye nga ye takyawa abasajja mwe bali bwe bati ate nategedde nti gundi Ricky yali yakyayabuuka dda nti Ricky ye yali yasooka okuta anti kati omusajja bakujooga yaga okusinzira ku byenfuna biraga Ricky bakujooga ye yasooka okudduka bakujooga mulimu omukazi akujooga olw'okuba alina ssente olw'okuba nti musirise ye yasirika bwe yata yasirika kati ono nga kiba kizibu oba oli awo okufuna omulala n'amuintroducinga nga tasoose kukola ki official kufuna kiwandiiko n'amuwandika kinnamuntayiika n'omukono nassaako ndi twawukanye okwawukana kwatandika ddi okubeera kw'ebbaluwa nze ebbaluwa nagitidde waliwo kinoonyerezaako lwaki Shira yonna najja abadde ayita tafuna lubuto mpa ensonga kuba ti ate nebbanga ligenze n'emyaka gitano n'abasajja baweze kitegeeza bonna tabaagala akyalina kyanoonya naye tanabafuna wa mutima gwe Mr. Right tanabamufuna kitegeeza nti Shira yabadde nga abawasa abasajja abadde nga yakozesa bali era Shira yabadde nga abeebakako bwekiri abasajja bonna abasiga Shira yabadde nga abeekwanira nti kati Shira ali mu luzzali yasalawo mbeere ono kamugobe ngenda kati yekyuzingira tebamutegeerera kisoka yasoma mulungi sente azirina erinnya alirina gw'omweguya kati fenafena eriiso lirikwanya ddawo ani gwaleeta ate nkulagirira omusajja si yajja okwanjula nti kati ono yebba wange era omukazi yagenda omupositinga atasooka kuba kukitugamba officially basooka bagwako mu mabaala nga bali bbaala babeeraawo bwabaawo ka vidiyo akasooka okutambula ate basalawo nti tukate bateekawo mbega n'abakwata ka vidiyo nekasaturating ne babavuga wiiki namba nga temumanyi kituufu paka mulaba vidiyo endala nga kiisa evuga ne mulaba endala nga balinnya ennyonyi babiri eyo ennyonyi yesinga otukutula kuba buli gwagira balinnya abo balinnya babiri ne prima naye yali akitandise ekintu ekyo ekyokwewaseza bwayagala tekatolinga nga atunudde mu bitabo byange nkugambye nti waliwo omuntu gwenjagaliza agwe mu Shira misaluni akasobola muzzaawo ekati oyo wanga emirimu teyagikola bulungi ewagundi ewa prima yabulamuko ebizigo yali tasobola musiga bulungi ebizigo mu mugongo bamuleka e Kampala bali bagenda Dubai atooka ayana talina ssente akana ka kizigo kano alikati balina ebibemetta balina yere byokwekuta ebibaskipinga nga bali soft omwana munyalwanda alina okulabirira ennyo omubiri gwe
Tomanyi no kulima agende Dubai naleka Mr Henry namuleka n'abaana atono atabalabirira bulungi okuba sibabe atono agamba ogenda ote Dubai oli yetutte sente zagendeddeko zize n'ekimutute yakimanyi era olatukeri nagwa mu mbiza agundi zono we Dubai owe South Africa medimo nakwata ate omukazi alina sente yeyetutte atono amugano ate no yagategeera eyasigala ewaka n'abaana medimo yafulumya ebifaananyi kati ono yena ategeera tolinga yeegaana kubanga era neweyeegaana ero jasanga ali fresh nakola bubi obutateerawo kufulu kumanya kati problem kwani addako tusubira this time around okubanga agenda settlinga mulundi gumu era ayinza okubanga tannaba naye ayinza okubaga afunyemu ekyokuyiga kubanga taata we alina kyamwagaliza era taata we takoyeeko tabadde musanyufu na relationship zonna zayitamu kubanga talina gye yali amwagalako zasiri alabira kafaananyi ka muzeeyi Ricky ne bwe beesanga mu lukuubo lumu n'amutukuba eriiso naye reaction y'omulenzi nayo yali ngezi yefuula naye atabiriiko bambi era essaawa ezo waali waligenda walukawo obuzibu singa yasanga gulunedi Uliki talina buzibu naye muzeeyi gulunedi yamulabako yakawulira kali gulunedi eti yali officially yali mbyakiyayi kali kantuke kebbali yali officially nnyo kubanga God's plan we yali waali ngera ne gulunedi akyakola kiteeberezebwa nga akyasooba gulunedi wantalo mulembe gwa God's plan gulunedi yajjanga eryanya alyewulira kubanga oyinza okubula omusajja akutuusa ku ntikko nga gulunedi nga byonna abikola olulimi aluggira ddala eno emabega ne luleeta paka wana wasooka mu maaso musajja wawakkomba n'emabega ogenda mumujja kale akakati akaisemu n'akajjamu bwe tuba tunyina emboozi zetunyumya nze naawe nga tulina abantu abobuvunaanyizibwa bye baagala gowulira mbyogera kawalala wagamba abagoberezi bwe siteekamuko nnimi ezo bintu ebyo weebityo nga wanno kuva ddi nga abantu okuwemula okuvoola n'okumokola amagambo abakulu babiwulira babyagala tebabiwulira babiwulira tukola pulogulaamu y'ebyamakulu bayinza ogiraba tubagambe nti ekisaawe kyamu kiggulwawo saawa yonna ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogw'omukaaga ebyo tebagenda biwulira ate babiwulira bawulira biki bulijjo lyangambidde emitwalo 5 baasedde nebuuza emitwalo 5 omuntu ogenda emirongo gigwawo saa 3 otandika okwetala buli wamu ebikonde bituuka ogendeko mu bikonde ogendeko mu jimu olambule ekisaawe olabe kubabaka ku ssaawa 10 omupiira ogusookawo gwa kitala ne URA egwe gusookawo ku ssaawa 10 ku ssaawa emu ogwa express ne villa guddeko ku bitaala abayimbi bonna ab'omu Uganda abanene bakigale batubeno so tuli bakuvaawo kesho abajiba kesho etaano ayongere okowa tuli ku carpet wansi webaka bwebasi siga mambo ati wansi bwega kusimba siga mambo ati wansi waliwo bisooto masanyu meerere parking eyimiridde miliyoni okudda ku Bebe Cool okudda ku Kenzo owali ne skin bonna abayimbi ab'omu Uganda abanene bashiba sindi yebali parking wansemala ababoda kuba bawagira emipiira baboda bajafuna abantu bajisa boda baziteekeko ebbali mukko batuuse n'ebigere naye nga bakugulawo nga emmotoka weeri ekyo kisaawe kyaggalwawo mu 2017 kigenda kuggulwawo officially kyaguddwawo dda officially President Museveni yakigulawo then kati tugenda kuba nga yakkiriza activities zitandike kati eno activity esookera ddala okubeeramu n'emyaka mingi 2017 18 myaka 5 ombigenda mu 6 so abantu balina naye hamwakoze okwesunga okukingira mu balabe mipiira ebiri balabe ekisaawe ekyaffe kiri ekikadde n'ekipya enjawulo weeri tutwala omukisa okubategeeza nti ekipya kiri waggulu
tekiri ku ttaka. Then kati ebisingawo mulimu VIP ne VVIP ne ordinary ngate wa ordinary ogenda kubanga wa VIP. Then wa VIP aberengo wa VIP. Wa very waba tosobola kuberagako Museveni wabeera eje bayita VIP kati gogenda okusasula ogibeeremu. Nenga ordinary sente zisooka $5,000. VIP eddako ya $10,000. Kati VIP nayo VVIP ya booking si ya weri nayo sente wezirira kuba ka posta kali aho. Atugende mu VVIP. Ati gafaawo tu abalwanyi abazirwanako bwe sudde za VVIP tekingana kubanga ne kwolo president agenda kubaawo era obeera kumpi nayaawo. Gwe tobuuza president kine president oba wa mpira oba wa gundi oba wa gazilonga zi president otudde naye omunyonyola ebizibu byo tebagala biwulira kati balaba tubamalira obudde kati bawulira bagala tuddeyo nga tuli ku balabanga kati oli atandise n'okwagala okulaba data we agendera bwerere batugamba ebitalina makulu. Kale katubagamba ebitalina makulu bimu ebisembayo